Nerero kwaniriza kwa ripota yembera y'obudde omuweereza wa Mohamed Kituso okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Bwe tugezaako okwekenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi olwaleero nga bino bye bifaananyi ebikubibwa ebyuma byaffeeyo mu bwengula bitulaze nga omukuubo gw'enkuba gusenvudde katono nga guddamu ebitundu ebisangibwa ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Wabula ekyo kivudde nti waliwo ziserwandula mpewo ezisangibwa ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa nga zibadde zikyali z'amaanyi ddala. Ate era bwe tugezaako okwekenneenya ku mbeera obudde nga bwe badde mu nsi yattu wabaddeyo olufuyirize w'ebitundu ebisangibwayo mu Karamojja wadde nga omusana gubadde gwaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ate era bwe tugezaako okulaba ku mbeera budde nga bisobola okuba mu nsi yattu tusuubira olufuyirize mu bitundu ebisangibwayo ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisinga obungi ebukiikakkono tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu wabula eri mu Karamojja nawo tusuubirawo omusana okwememula wabula ate ebitundu ebiri awo ebuvanjuba ng'okkibiza dda ku mbalama z'ennyanja Nalubaale era nawo tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula mu biseera by'olweggulo tusuubirayo olufuyirize era mu bitundu ebimu ebisangibwa ebugwanjuba soko n'eri bukiikakkono awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 26 mu Kabaale wabula ebitundu ebisinga obungi eyo ebukiikakkono tusuubira Celsius okuba ku 30 so nga ate era mu Karamojja 31 wabula ebitundu ebimu ebisangibwawo ebuvanjuba 30 so nga ate ebitundu ebisinga obungi ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale awamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 28. Gweno munange nesunga okutambulako mu bibuga ebimu ebisangibwa ku Ssemazinga Africa tusuubira omusana okwaka mu kibuga Nairobi okutuuka ku Celsius 24 wabula gwana agenda keri mu Johannesburg yosuubira embeera obudde okubeerayo obutiti awamu ne Celsius okuba ku 11 kale munange no wandibadde oyambala ku ngoye ezawuulu olw'okwewala obunyogovu nga otuuseyo. Ate bwe tulaba ku mbeera obudde nga bisobola okuba mu bibuga ebimu ebisangibwa e Bunaira tusuubira omusana okwememula mu kibuga Riyadh okutuuka ku Celsius 45 wabula mu London 22. Ebisingako ku mbeera obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku timbe lwa UBC beera bulungi weeraba.